ekyo ekikolwa eky'ekitalo. Essomo lyaffe olwaleero liba mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abaruumi essula ey'okutaano kuva akanyiriri akasooka paka k'11. Naye akanyiriri k'omunaana kagamba nti, naye Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyalina ebibi, Kristo n'atufiirira. Kati ensi ey'omulembe guno tulaba nti ekigambo okwagala kyaggwamu amakulu, naye ekyawandiikibwa ekyaleero kwe kussa buggya omukka oguleeta obulamu eri buli mwoyo. Okwagala kwafuuka nga bintu abantu bye balowooza okugula n'okutunda okusinziira bo nga bwe baagala. Pawulo agamba nti kubanga kizibu omuntu okufiirira obutuukirivu, kubanga omulungi mpozzi omuntu aguma n'okumufiirira. Akanyiriri k'omusanvu we kagamba, naye Yesu Kristo yatenderezesa okwagala kwe eri abantu bonna ku nsi bwe twali nga tukyali balabe be abatasaana era abajjudde obubi. Birungi ki okufa kwa Yesu Kristo bye kwaleeta singa tussa okukkiriza kwaffe mu ye? Ekisooka, okuweebwa obutuukirivu. Ebiseera ebisinga obungi tugezaako mu maanyi gaffe okusangibwa nga tutuukiridde mu maaso ga Katonda, era twesanga nga tetusobodde. Okusinziira ku Isaaya essula y'e64 akanyiriri k'6 kagamba nti, kubanga ffenna tufuuse ng'atali mulongoofu, n'ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biringanga ekyambalo ekikongedde. Mu maaso ga Katonda tetusobola kutuuka ku mutindo gwe ku lw'ebikolwa byaffe ebirungi. Mukama agamba nti ebikolwa byaffe ebirungi tebiyinza kutufuula batuukirivu eri ye. Kye yakola n'atuweereza Yesu Kristo atufiirire ku musaalaba nga ssaddaaka etuukiridde eri ffe aboonoonye mu maaso ga Katonda. Leero leka tusse okukkiriza kwaffe mu kikolwa kya Yesu Kristo, wabula si ebikolwa ebyaffe, naye omusaalaba. Awo tubeere abatuukirivu eri Katonda atukkirize mu Yesu Kristo. Ekyokubiri, emirembe ne Katonda. Nabbi Isaaya mu ssula y'omwenda akanyiriri k'6 yagamba nti omununuzi eyali agenda okuzaalibwa ye mukulu w'emirembe. Adamu ne Kaawa bwe baayonoona mu lusuku Edeni kyabaleetera okutya. Okutya ke kabonero ak'ekibi, era Sitaani afuga obulamu bwaffe ku lw'okutya okutwawula okuva eri omukulu w'emirembe. Yesu Kristo bwe yatwala ekibonerezo kyaffe ku musaalaba yatuwaamu mirembe. Naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Isaaya essula ya 53 akanyiriri k'5 bwe tugamba. Yesu Kristo bwe yatufuula baddembe okuva ku kibonerezo eky'ekibi, Yesu yaleeta emirembe wakati waffe ne Katonda. Abefeso essula ey'okubiri akanyiriri k'14 bwe katugamba, era n'ajjuza obulamu bwaffe n'ekisa kye, n'emirembe, n'essuubi, era n'okwagala. Ekyokusatu, okutabagana. Olumu ku lugero Yesu Kristo yatugamba ku mutabani eyabula n'engeri gye yatabaganamu ne kitaawe. Bwe yatambula n'ava ku kitaawe n'aleka ebintu ebirungi, yali tasuubira kitaawe okumukkiriza okudda era n'okumufuula omusika ng'akomyewo. Isaaya essula ya 53 akanyiriri k'6 kagamba nti ffenna twawabanga endiga, twakyamira buli muntu mu kkubo lye ye.
tewali kye twakola oba kye tuyinza kukola okusobola okutabaganyizibwa eri Katonda. Naye Yesu Kristo ye lyekkubo lyokka eritutabaganya ffe ng'abantu wano ku nsi eri Katonda Kitaffe. Kaakano leero tulabye ebirungi bye twafuna mu kufa kwa Yesu Kristo. N'olwekyo teeka okukkiriza kwo mu kikolwa ekya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.